banvuma ke batanvuma nga tekaliyo opaledi y'abazzukulu ne batabani banga ya Nuupu naye navayo kukuwemula okuwemula era nsaba mwenna bakola ku zirediyo bakola ku mativi okuwemula mujje okuwemula ku TV zaffe mujje okuwemula ku zirediyo okuwemula balina gye bawemulira mu Buganda bw'oba ozadde abalongo bawemulira mu ddiiro ne Sezaala ne Nyazaala ne taata w'abaana ne maama w'abaana ne bawemula ne beemalayo. Nze siwulyangako nti abalongo babamalidde mu luggya nti okuwemula kuli mu luggya kubeera mu nju okumanya kibi bakiteeka mu nnyumba ne mpulira mbu simanyi Sezaala n'akoona ku kabina kuwani ekikuzi bannange okuwemula nze waliwo n'obutambi bubeera ku mikutu okwo ne ngamba banne nga muli ku kizibu muli ku kizibu tujja kusooka twogere nabo lubana babaganye tujja mbakwata era nsaba banzikirize bantu baleme kunvumirira nga nkutta omuntu ng'awemula tewali ali waggulu w'amateeka teriyo muntu wa gavumenti yenna akkirizibwa okuwemula tosobola kubeera mukozi wa gavumenti ng'olina n'okuvaayo okwogera eri abantu ng'owemula teri mukozi wa gavumenti yenna akkirizibwa okuwemula teriyo mukozi wa gavumenti yenna akkirizibwa okuvuma ate ekisinga okuswaza nti abantu bano baasoma twalinga tulowooza nti fe batasomye fe tubulamu ako akantu nga tulowooza nti abasomye bo balinako enjawulo nze neewuunya nnyo omuntu okuba nga ogenze mu byobufuzi kubanga sirowooza nti eriyo omuntu ali ebyobufuzi nti yakedde ku makya nti byalidde ng'emmere omuntu alina okulya emmere naye n'owulya ng'ayogera ebintu ebifaanagana bwe biti njagala kutegeeza abakulu bonna ab'ebitiibwa nti ekigambo ky'okuvuma eky'okuyisa ebigambo ebitali byangu mu kamwaku tebikirizibwa. Nze newunya n'okwewuunya teriyo muntu yenna ng'oli mukulu ng'oli mukozi mu gavumenti ng'okkirizibwa okukozesa olulimi olufaanagana bwe luti. Mbalagira wadde abamu bakama bange naye mbalagira nti ebigambo ebikozesebwa si birungi ate tebiwa kitiibwa bimalamu ebibiina byammwe ensa ate bimalamu n'omukulembeze chairman wa party okubanga ye takozesa lulimi bwe lutyo nga mwe mulukozesa. Zabamu njogedde nabo era nja kwongera okubayita tusobole okwogera nabo okulaba nti nabo basobola okutambuza enjiri eno nga bayogera ne bannaabo ababalabirako kubanga waliwo ababalabirako ne bagamba nze gundi nalweso nga avuma nga tebamugambako naye kantandike naye nze kiddamu okukirumiriza nti bano abantu beetaaga gavumenti ne bakwata ku lulimi lw'okuvuma. Nze olwange lwendiko lwa kuwemula naye ndowooza nti minisita w'empisa bwe yafa tebalonda minisita mulala naye tekitegeeza nti minisita bw'aba yafa nti ofiisi yavaawo weri. Lwaki bazibeeramu nga beebase? Balina okuvaayo okulaba nti balwanyisa kino ekintu, okukirwanyisa ku rediyo, okukirwanyisa ku TV, okukirwanyisa ku mikutu gyammwe egyo gye mubeerako. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Omuntu yenna asobola okutuuka ku bigendererwa bye singa abeera yeetaddemu omutima n'okulwana okulaba nga atuuka ku ekyo ekiruubirirwa kye. Kisoboka naawe osobola. Olwaleero kisobokedde wano Nakasero ng'olwaleero mu programu tuyina omukyala asinga okuba ku ddaala erya waggulu mu gye ly'eggwanga erya UPDF nga ye Major ye Lieutenant General Proscovia Nalweyiso Ntambi. Kakati mu programu y'olwaleero tugenda kutambulamu Kasavu Kanyama ng'atubuulira gy'avudde ate nga tugendako ne mu byobufuzi. Jeno ono muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga
ez'amagye kitegeeza nti ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga abeera azikuba budinda. Olwaleero gwe tuli naye mukisoboka naawe osobola. Jeno tukusanyukidde nnyo. Nange nsanyusa okubalaba mwebale kukkiriza ne munkyalira. Oluusi mbulamuuko emirimu giba ginkutte, oluusi obukadde bumanyi okunyweza abakadde netubula lwaŋŋana. Naye abantu bakulaba ng'otambula bayinza si mukadde entambula gy'otambula. Ndi mukadde nina myaka 71. Buli lwempeze buli Juni 24 bwe lutuuka. Kati Juni 24 omwaka ogujja nja kuba n'emyaka 72. Lwakuba abakazi tetuba na myaka. Buli batubuuza emyaka gy'emeka ugamba ngenda kuweza. Batugamba mbu waliwo abakyala akalimi we keesibira ddala we batuuka ku 25 buli mwaka. Kati na myaka 71 oluusi obukadde butukwata, abakadde bamanyi okukwatibwa obukadde. Nze nali nvuga emmotoka Uganda eyo yonna tewaliwo esaatuuka nga neevuga, naye kati round about nagenda okulaba njiddamu emirundi ng'esatu ngamba mbadde ngenda wano mbadde ngenda wano. Naye nsanyusa obbalaba nga bulijjo bwe mba oluusi mbakyalidde njagala okusaasira ku bantu abaviiriddwako abantu baabwe, ne nsaasira n'abali mu malwaliro. Katonda abasuuse n'abajjanjabi, Katonda abayambe basobole okujjanjaba abalwadde. Nze nno ali wano baŋŋamba Nedira Lugave, kizibu nnyo okutegeerwa. Bagamba Nedira Lugave, nze Lieutenant General Proscovia Nalweiso Ntambi. Bw'owulira oli nga mpisa akantambi ngono kampise, oyo aba mmanyi nnyo mba nnina okwekweka. Naye oluusi neeyongerako n'erya Grace. Nina amannya 4 naye Ntambi ne Grace tegavuga nnyo, Proscovia Nalweiso lyerivuga. Nali mukyala musiraamu, nzaalibwa omwami musiraamu Yusufu Ntambi omugenzi, yeebase Katutu. Katutu kibeera awo okuva e Katutu okutuuka e Katosi ziringa kilomita 1.5. Ova Entenjeru n'ogenda Malirwe then Katutu neweeyongerayo e Katosi. Yenzaalibwa omusajja musiraamu naye yafa, twamuziika. Yeeyo gy'ogambe Jeno okutandika kwe ebintu ng'obitandika ebiseera gye buvuddeko emabega ng'omuntu okubeera ng'ayingira mu magye, omuntu atakumanyi bulungi. Jeno wasomako kubanga emabega abantu okubeera nga bayingira mu magye, era ebiseera ebyo obwangu obw'okusoma bwali butya? Nti bwangu tebwali, kubanga kati ngaffe tolaba nze nakulira wa jjajjange, banteeke wa jjajjange azaala taata ndoza omukyala, ndoza nga nina myaka si myaka myezi ndoza nga 9 gye nakulira. Jjajjange yalina emmwanyi, twakulira mu kunoga mmwanyi ze mmwanyi gy'olaba eyo ne bwewunya obuwunya, kubanga nasulanga mu kisenge mwe baziteeka ewunya ate eyokya erina ebbugu. Kati gye nakulira awo Ntaawo, awo saakulira Katutu, nakulira Ntaawo, bayitawo Ntaawo Mukono. Nga ku Kyebugerere? Nga ku no si kukyeka, oba tonaba kuyingira Mukono tawuni ng'ovudde waliwo katawuni ke bayita Kigunga. Seeta Kigunga wokyamirawo, waliwo ne Fesitini ebiseera ebyo yakyaka nnyo. Kati nno muneyi twafunye ne kola Stamaka. Ndoza bakola oba bakola ki, nina Tamaka mpitira kumpi nnyo nnyo. Kati twafunye balese Tamaka, kati kwendi ku myaka 71 Tamaka atuse ku kyalo. Kati awo Ntaawo wembeera wali wa jjajjange, nze wendi saagula ndi ku eka nga oba 5 Oniya Mukono town. Totunda? Situunda ate sigula. Wendi saagula wembeera, naye ffenna abooluganda abaana ba Yusufu Ntambi tuli awo, kwegamba jjajja alinawo ebibanja 2. Nze munne nina n'omukisa, nze nasikira jjajjange omukazi azaala maama, nenfuuka
mama wa tata wange ngate yeddiranga yenga nze ndi wa Lugave naye munnaye yalonda nze kati awo wetubeera kati bwe nasikira oyo nga alina ebibanja bibiri nze ne ntwalako kimu baganda bange ne batwalako ekirala ffenna tubeera awo ku kyalo lwakuba nti abalala basasana naye balina era polotisi zaabwe awo kati awo wembeera kati obadde obuuza ebyokuyingira amagye sirooza nti nandyagadde nnyo ogayingira ate era siri muyigirize ayitiridde nti nayiga neŋŋenda wala nnyo namala P7 neŋŋenda nensoma typewriter eyaffe ey'edda nembeera mukugu nnyo mukukuba typewriter akuba kati mwabitujjako kati muleeta zi computer simanye ne muleeta laptop kati ebyo twabivaamu typewriter eyo gye bakubanga nga naali eri akuwulira bw'omala okutuuka n'olyoka ogira n'oleeta layini ey'okubiri kati sandyagadde nnyo kuyingira magye era saali wa magye okusooka naye abantu nababuulirako nti nanyiiga nnyo kufa kwa Edward Muteesa katugambe okumuggyako 6 kubanga omuntu oba wazaalibwa 7 manyanga bw'oba wazaalibwa 1954 nazaalibwa 54 kati omuntu Edward bamuggyako nga 1966 kiba kitegeeza naye n'emyaka 12 ndowooza naye n'emyaka 12 okuggyako Muteesa nali ntegerera ddala tekyampisa bulungi kubanga taata wange yabyenyigiramu nnyo bana bakwata ebiti n'emmuli biki nti bagenda kutaasa Kabaka Emmengo ne batuuka awo bayita ekisoga ku poliisi bonna abasinga ne babattira awo abasigalawo n'ekitange we yawonera ekisoga mu kkoona awo ku poliisi wennyini we babattira abali ku loole abaawonawo ne badduka ne bayingira ensiko kati ndooza n'ennyiiga okuva ku olwo naye ate nayongeramu nnyo okunyiiga Kabaka ng'afudde 1969 kubanga abantu nabagamba nali ndi ne jjajjange mu nnimiro oyo gye banteeka nga ndi muto nga tuli awo wennyini mu kibanja wendi twali tugenze ndooza kunoga mmwanyi naye mu processi nga tuli awo twakatuuka wabaawo jjajja omulala twamuyitanga Fatuma najja kati bwe yajja n'ayita jjajja n'amuzza ebbali n'amugamba nze byesaategeera kati oli nagenda okulaba n'atema omulango gw'amaanyi ennyo n'agwa kati oli n'amugamba nti tokaaba bajja kuwulya bajja kukwata nga n'okukaaba ekiseera ekyo ate bajja mukwata nga bajja mukwata nga ogwo omulanga gwe yatema kati ye bwe yalaba oli ng'agudde n'atambula n'agenda nze nesigala n'omuntu nemubuuza jjajja kiki nga tayogera naye oluvannyuma yadde engulu n'agamba nti oli amugambe nti Muteesa afudde era ne tukwata ebintu ne tuddayo awaka kati nzaawo olw'okubanga twafunamu ekyo ekigambo ekigamba nti Obote yasindika omuntu n'awa Muteesa obutwa nzaawo we nenyigira nnyo Obote ng'omuntu era nze kati bino nenyigira nnyo Obote ng'omuntu nnyo kyokutta Edward Muteesa omutima ne gwongera okukaluba ng'enjogera okukaluba kati ebyo byonna ne bibeerawo okubonabona kwonna okwaddawo ennaku abaganda bakaaba jjajja yasulanga akaaba then nga wali wano abajja babasolozaako ssente gali ku nsalo Muteesa bamukomyawo obuyaye si bwakakati babasolozangako ssente nga bazitoola si za buli mwezi naye oba kumpi za buli bayisaamu akabbo okugenda okuwa abamagye abali ku nsalo abakomyawo Muteesa bayinza n'okugamba emmotoka yaweddemu ddala ne mulyoka munoga emmwanyi ne muzireeta ne muzaanika ne bamala okuzitunda ne baziwaayo ssente jjajja okomyawo Muteesa naffe nno nga kwe tunywera cyayi
nga kutunywera caayi nga otuula oli najja nanyumiza jjajja naga nti guno omwezi ogujja Mutesa ayingirawo ne mulyoka mulira okwemmere ne mufuna essuubi okugenda okumaliriza nga Amini awambye mu 7 nga Amini awambye byonna byonna ebyaliwo tuzinye ku mazina abantu bakubye enduulu kati nga bwe tulowooza nti kati Mutesa ndooza ajja kuddira wano ekya Amini kye yayamba kuzza bode. Era njagala okutegeeza nze omu ku abo ne jjajja wange n'akabinika kaffe abasimba layini okuva emukono naye mba ndowooza ennyo tulabika twamala nnaku nga 5 okutambula okujja okuviewinga bode. Naye era nze omu ku abo abaatuuka ku bode ne ntunuulira Sir Edward Mutesa ne ndowooza nti si yeye bode engeri gyali nga muddugavu nnyo ng'ona mbuuza ebibuuzo takubye nnyo nga nze ate nga tolwawo kubanga abantu baali bangi naye mbeeraawo netunula jjajja n'atuukawo n'akaaba neyenziribanga netugenda naye nze nesigala nga ndowooza nti olunaku lulikya lumu Mutesa n'adda nga mulamu nti ndowooza yakola ki gyali nga kwe tugasse nabali abasoloozanga ssente nga tulowooza ddala kituufu naye nga ddala kituufu Mutesa yali yafa. Kati nze okunyiga kwange kwatandikira awo kati bwe wajjawo Amini bwe bamala ate okumuwamba kubanga Amini bwe yajja olwo nali Arua ebyo byonna nga biwedde nagenda Arua nalina mwannyinaze yali mu magye aga Amini nengenda okubeera naye Arua ekitegeeza omusaayi mu magye gwalimu newankubadde omutima gwali nembeera Arua ate mwannyinaze naye naafa ne bamutta mu kavuyo awo e Kampala naye bwe twamala by'okuzika bikindoza kati twali tulowooza nti Arua ndozo balwokuba omukulembeze yaliko gye yali ava nga yeri akalembereza n'enzira ya Arua kati ebyokuggyako Amini byansanga eyo era bano aba UN bwe bagoba amagye agaaliwo fe abamu ku abo abayingira e Congo omanyi woba odduka ng'essasi livuga odduka okudda olinya takisi 3 naye nga bwe wali wagenda na bigere ogenda okonekitinga kubanga njagala okutegeeza kirabika nze okuyingira eyo e Congo kirabika ndoza nali mu kilomita nga 3 munda mu Congo kilomita nga 3 oba kale 2 kale katugambe naye okudda twamala ndoza myezi 6 nga tutambula okomawo. Jeno mu bigambo byo byoyogera olaga ng'omutima ogwa Kabaka nga gw'amaanyi nnyo naye ekiseera kino olowooza kikyaliwo abantu abakyayagala ennyo abalina omutima ogwo gwennyininyini ogwo. Saagala nnyo kuyingira mu kigambo ky'okugamba nti oba abantu bakyalina omutima ogwo kuba kati ebintu byakyuka ebintu kati byayingiramu ebyenfuna twali ku analog kati muli ku digital si kyekyo temuli ku digital muli ku digital abaana duli abantu bali miliyoni ntono kati miliyoni 5 abaana abato bangi abavubuka ate okunyonyola tekuliiwo okunyonyola kati ebintu by'obwakabaka bagenda ne babiyingizaamu ate endowooza oba ebyobufuzi kwegamba ne batandika okusosola mu bantu abamu kubanga wekanga nga abantu abamu oyinza okwekanga nga tosobola nakugenda Mengo kati nze ndowoozaamu nti saagala nnyo okukyogerako kubanga omutima gw'abantu ogw'ennaku zino gwanjawulo nnyo kubanga owulirayo n'abavuma Kabaka ekitaasobokanga niyo owulira abamuddamu owulira bagamba Kabaka tebamulaba mu kamwa naye kati owulira abamuddamu abantu basomye buli muntu asomye twaleeta UPE buli muntu asomye buli muntu muyigirize
buli muntu akugamba kale nga America kale nga uba UK biki kati nze ndowooza nti omutima gwo gulabika guliwo webali abatono naye bagenda bagwawo abasigaddewo bali mu kukandula biriwo kati nze kuyingira kubanga twabadde nnyo ku kyokuyingira amagye kati wewajjawo ekina amini bamuwambye Obote ayingiddewo neŋŋamba nze Obote nga mpulira nga bwezijukira kiri neŋŋamba nze sijja kugenda n'Obote neŋŋamba kanyingire DP nga DP we bayimba DP ya Ssemwogerere eyo nga bayimba nga bagamba n'okugamba nti mujja kutusanga mu State House Entebbe neŋŋamba kati bano benna ogenda nabo nga bamaanyi nga ate ndaba bangi neŋŋamba nti kati okuwangula Obote DP yokka yegenda okutuyambako okuwangula Obote kubanga Obote okusinziira ku bikolobero bye yakola n'obutasonyiwa muntu n'asalawo kyekituufu tekiriwo kubanga ripooti ya Scotland Yard ffe batubuuza ezaffe wano nti mbu poliisi ya wano temalayo tebuuliriza kumalayo naye ne ripooti ya Scotland Yard tetugifunanga siriko omuntu yenna yali aginsomedde nti okufa kwa Muteesa nti oba kwali bwe kuti kubanga bagamba Scotland Yard yegirina kati neŋŋamba kanyingire DP nenyingira DP oyingidde ebyobufuzi nyingidde ebyobufuzi gye ebyobufuzi obiyingira ng'olina ekifo ky'olimu oba wayingiranga ennaku nayingira naye munnange olwakalaki akangi ne banonda ku kyalo okubeera publicity neŋŋenda kumuluka neŋŋenda kugombolola ey'Egombe nga publicity nga ndi wa mutawaana nnyo ojjukira waliwo n'ebiseera bya Nolule Nowaaka era nze nabirimu naye okubivaamu mu Tanzania olwo bwenva eno eyo gye nkubudde gye nadda n'ebigere nga nva e Congo nasala mu busazi neŋŋenda bayitayo Mwereerwe gye bazaala maama wange oyo maama wange omanyi be bano simanyi bazzukulu ba Saapolo Kaggwa nga balina ettaka eyo kati gye nagenda n'embeera eyo ng'okuwujjalako n'okwekweka bizibu bye nakola kibye nayitamu wasanga ng'oyingidde ebyobufuzi kaakati gye nayingirira ebyo bya DP naye n'ebya Nolule Nowaaka byansanga eyo era nze omu ku abo bali mu Nolule Nowaaka naye mu Tanzania twali tuli awo katawuni bakayita Gombe bw'ova okyamira Matugga n'ogenda sanga then Gombe eyo gye bazaala mama sayidi yeeyo Omutanzania n'afubutuka wasiffe tuli kasozi waggulu twakuludde ekimotoka ekiri awo kye baali bakuba wabbomu yali yakikuba ne tukiteeka mu luguudo muggadde ekkubo tuggadde ekkubo Nolule Nowaaka Omutanzania n'ava wansi eno ng'ajja kuba amasasi okutuuka eri waggulu buli omu yaddamu okulaba munne oluvannyuma lw'omwezi waliwo ekibira awo kubanga kati ebibira tebikyaliwo waliwo ekibira eky'amaanyi naye omuntu ogenda okutuuka emitala ng'ennyama osigaza ntonoko mu mubiri ng'amaggwa gatufumise naye okuddamu okuŋŋaana ku Nolule Nowaaka namwe mwali mukwekalakaasa awo we byakoma akati mbadde nkubulira nenyingira DP nwanyisa Obote akalacha kati ffe twali tumanyire ddala DP egenda kuwangula okusinzira ku bantu bwe twalaba ng'ono tebuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni ne Blackboard neŋŋamba nti ono bwana abantu balina abatono bwe bati Blackboard eno abantu bwe baliyigira simanyi asomesa GDP simanyi asomesa ki yasookanga kusomesa bantu neŋŋamba nti ono sijja mwegattako ono tajja kuwangula takyawa neŋŋenda ne DP kati kalulu katuuse okukuba nina essomero lye nalikaawe Mwereerwe lye nagendako okukubirako akalulu nenkeera nnyo ne tugenda ne tukuba akalulu ate nembeerawo kakube naye ng'olwo gye tuyingira okukubira akalulu eriyo obubokisi 4
buli box nga bataddeko akapapula kuliko ekibatu ye DP, ekibatu UPC, ekikonde n'enkumbi ye DP, CP oba kyali kiki, then UPM box buna sikamu gye mugenda okukubira akalulu mu karuumu. si bino byakubeera waneeno nti oli akulaba wano ng'otiikinga muyingira mu karuumu. Mu karuumu mwabeeranga nga box okuli akapapula ka box okuli akapapula k'enkumbi musuula. mu karuumu omwo temwabeerangamu muntu nga temuli nzijukira nga temuli musuula. Naye kugamba nange nakitegeera nakirowooza luvannyuma ti naye buno bubokisi obuna lwaki tekaali ka bokisi kamu. Bokisi buna kwegamba ng'omuntu asobola okujja kasitaawu asitula mu bokisi ezitowa ojja kana akapapula kewatadde kuno n'okakyusa n'okateeka kuno bino ebibokisi n'obalekera n'awangula ono oba ow'enkumbi oba owaki. Kati kyekyo bwe kyali, naye kati n'ebyo nabyo tebyatuuka kubala tebaabala amagye gava bombo ne gagenda ne bokisi zaffe ennya era obululu bwaffe n'okutuusa kati buli eyo. Kati eyawangula bamulangirira ku kinga ato awo nze saafunawo tewali muntu yawangula awo awo wetwakubira tewali. Kati bokisi babututte buli muntu n'addayo bakaba bakaaba ne tuddayo awaka ne tulinda ebinaaba bivudde mu kalulu. Kati ziba ziba ssaawa nga oba zaali 2:00 sikyajjukira bulungi nga ndi ku lusozi lwaffe olumwereevu ne wajjawo olugambo nti DP ewangudde ne mujjaganya ne tukuba enduulu twazikubira eddakiika 15 ekirango ne kiyita ku leediyo ti omuntu yenna n'asangibwa ng'asamwasamwa n'ebivudde mu kulonda nga si kakiiko ka byakulonda wakusiriwa esente oba zaali meka then oba okumusiba emyaka gye sikyajjukira. Era enduulu awo yakoma saddamu giwulya kati ne tudda mu byambu tetudda mu kulinda okulangirira okumaliriza nga balangiridde UPC. Ebiseera ebyo wayitangawo bbanga kyokulangirira omuwanguzi? Bintu byesafolowinga naye kirabika balangirira ndoze enkeera. So si bino ebyaffe nti tulonda mu gwakubiri ne balangirira mu gwokutaano. Bineeno ebyekiseera ekyo bw'obigatta n'abaliwo kubanga abantu kati abatulaba abasinga gwe mulembe oguliwo byakuyiga ki by'oyinza obbawaamu bw'obeera ng'ogeragerinyiza ekiseera kiri ne kaakati ebintu nga webyayawukanyeemuko kubanga abantu abamu asobola kati ebyokuyiga tesirooza nti ekyaliwo okuddamu okutegeka obululunga bwa bokisi kati mpulidde ba president bali ki 198 oba bitya ba presidential candidate buli muntu alina ekibiina kye kati kiba kitegeeza bajja kutegeka box nga 10 kakati ekyo tekica kubanga wondoza ng'omuntu asobola n'okukwata eyo ng'alaba n'akuliita nayo n'agenda nedda ng'ajjako kana akapapula kana akagaamu aka DP kali waggulu n'akateeka ku eri n'ajjako kali akaba akakibiina n'akateeka omutali omuli ejjudde kati ono n'awangula kati ekyo tekikyasoboka. Ebintu bingi omuntu byosobola okuyigirako ekyo tekisobola kuddawo era sirooza nti waliwo omulembe gwonna ogulikizaawo ogwo bwe gutyo. Then obuyigi waliwo campaigninga buli muntu akakiiko k'ebyokulonda ne katuula ne kabapangira ne kabagamba nti ng'ennaku z'omwezi 10 ono ajja kubeera Mulago nga 10 omulala ajja kubeera Naakulabye. Okiwulira tewakyaliwo bino nti abantu bagenda campaigningira wamu tewaliwo campaign z'omulundi ogwo abantu bonna bajjanga ku kadaala kamu
nze si tebajjanga kadaala kamu naye abalala tebakampeininganga na campaigning ng'ateekayo buteesi linnya lye ng'ateekayo buteesi linnya lye n'ayogera nti nze bote ebiki n'ekibatu. Jeno walabako campaigns z'abakulembeze b'eggwanga mu kiseera ekyo kubanga mmwe mwali sijja kulimba nti nalabako ku campaign gye nalaba yali ya DP naye ate ne simwogerere teyajja. Yali y'amaanyi nnyo, yali Gombe ewaffe eyo gye twali, naye omwami bamuyitanga ani luki yali ndooza nga bw'onoogamba MP akiikiridde ndooza ekyo ekitundu yakiikirira Simwogere teyajja. Oluvannyuma lw'akalulu ako balangirira batya, kiki ekyaliwo oluvannyuma lw'okulangirira nammwe kye mwazzaako? Bwe balangirira ne mugenderawo ne munyiigirawo weegatta otya? Nze kunyiiga nkugambye nali nanyiiga ng'obulako Manduso, nga mbulako kagirako kabwe pa kati akabanduso ne kajjako ne kajjira mu kalulu nga kajiraawo. Nze ndowoozaamu nti DP mu butuufu baagibba, era neebuuza n'okwebuuza lwaki Pulezidenti Museveni bwe yali agenda mu nsiko DP yasalawo genda ku ludda oluvuganya, kubanga buli lw'osalawo n'ogenda ku ludda oluvuganya kiba kiraga nti tebaakubba okkiriziganya n'ebyava mu kulonda. Oba okkiriziganyizza nabyo nti ebyava mu kulonda nzikiriziganya nabyo naye bampangula, okitegedde. DP ekiseera ekyo yagenda ku ludda oluvuganya, yandibadde egenda ne Yoweri Kaguta Museveni. Ze ku lwange bwe ndowooza bandigenze naye, tebandigenze mu paliamenti. Era okugenda kwabwe mu paliamenti kirabika ffe kwatulwisaayo nnyo ne tuweza n'egyo emyaka 5, twandimaze ng'ebiri. Kyanditwanguyirizaako kubanga senga bagenda naffe tezikkiriza gavumenti ekola ki eriko nga teyina ludda oluvuganya mu paliamenti. Buli abantu bwe bakkiriza ne bateekawo oludda oluvuganya gavumenti baba bakkiriziganyiza n'ebiva mu bulu. Nze bwe ndowooza baba bakkiriziganyiza n'ebyavudde mu kulonda, era bwe batokkiriziganyiza nabyo togenda. Nze bwe ndowooza omala kukkiriziganyiza nabyo n'ogenda wakanyi. Bw'oba tewakkiriziganya waakiri ozira n'ogamba nze kansigale waka mmwe mulayire byammwe ne mu paalamenti abantu baffe tebajja kujja, tetujja kati tekiyamba obutajja kololo naye ng'ate mu paalamenti wagenze. Kati nze okunyiiga kwange ako kati awo bwe nawulira ku oluvuuvuumo, kubanga ffe tetwasooka kulaba kubayeekera, naye bannaffe abali mu UPM waliwo omwami Kazibwe omugenzi, kati waliwo omwami twali naye mu DP Waswa Sekamate, oyo yakwatagana n'oyo Kazibwe ne batubuulira nti Yoweri Museveni asazeewo genda mu nsiko era bayekera gye bali. Kati ffe twatandikira mu abo, era n'emmere nga naye nze nga olw'ŋŋendayo olwakiri ekyobote lwanyisa obote. Jeno ebyo byonna obyogera, omuntu ayogera okulwanyisa gavumenti twogera ku mukyala. Obuvumu obujja wange omukyala mu busungu, era nze sijja kulimba nti nagenda nga njagala naye nze obusungu bwa Sir Edward Muteesa, engeri gavumenti ye gye yagendamu, kale katugambe ayinza okuba yalina ensobi naye yali teyeetaaga kutta. Okutta si solution, yali teyeetaaga kutta, yali muntu w'abantu, yali bambi Innocent ayinza okuba yina ensobi ze yakola mu butamanya, okiwulidde, naye yali muntu w'abantu, yali ayagalwa nnyo. Kati yali teyeetaaga kutta. Nze ekyo ekyokumutta ekyo n'ekyajjajja wali okugwa ate ne bamugamba takaaba, omuntu watukira n'okujja okutuusa ku kigambo nti tokaaba bajja kukwata oba okutta. Awo kati obwo obusungu nze kati bwe nawulira nti eriyo ebyo, era n'emmere nze okutandika okutwala emmere n'okugijja mu bantu
nze saalaba kumuyeekera nti mulabyeko wabula ogitwala awantu n'engiteekaawo nti oba gye balituyamba okutugirako obote. Jeno gwe otandika okuwaayo emmere watandika kuwanga bayeekera mmere nga neegasse n'aba DP n'aba UPM n'aba CP ng'olwo kibiina kimu kyokka kye tuteegasse nakyo UPC. kyali kya UPC naye abali ku ludda kubanga UPC nze ndowoozamu nti Gombola y'Egombe eteekwa okuba yalina aba UPC nga 5 nga bafukamize Gombolola nefukamira ku maviivi ne tutambuza amaviivi balina amaanyi ekibiina kyalina amaanyi nnyo. otuuka ddi wali eri we bakwatira ku mmondo? mu 8 nga mu 2 eyo nga mu mwezi gw'omunaana kunengenda ku training naye wali nali bwe twayingiramu ebyo okutandika okusolooza emmere nga twegizeemu then owekitiibwa Kigongo ne bajja ne batukuba mu siyaasa ne bagamba tulonde obukiiko security committee bazitanga security committee mu nsiko security committees akakiiko ak'abantu 9 buno obukiiko bwava dda 81 kati ne twekuŋŋanya nga tewaliwo bya campaign biki ne twekuŋŋanyamu abanyiivu aba DP aba UPM CP ne twerondamu akakiiko ak'ekyalo bwetwe tugenda nga tubulonda mu kyalo. Bino byonna ebikolebwa mubikola mu bumenyi bw'amateeka ekiseera ekyo. Yali weakness ya gavumenti okubaleka okuzannya ebyobufuzi byammwe eno nga bye mwali mukola? Yali weakness ya gavumenti naye awo twali twebalya ddala nti ffe twekutuddeko eyo gavumenti endala. Tebalina intelligence mwe kubasaanyaawo nga aba UPC 5 babagambanga ne bajja ne balumba ekyalo ne battako be basse naye ne tugenda mu maaso. Bajjanga kutta mu bussi bantu kutta si kumobilizinga si kwogera naffe naye okutta n'emmundu oba n'okusala obulago oba n'okufumita ebiso. Si kujja nti omubakutta ekizindaalo nti bamuveeyo mu nsiko oba okubeera mu buyeekera kibi oba okusuula leaflets empapula nga bw'onoolaba nti enyonyereesa empapula esudde ekubiriza abantu okuva mu nsiko naye okutandika okuba amasasi ne mukomawo gye mwaddukidde ne musanga abantu oba omanyi lumondo oyo okumuyitamu ng'odduka byebikata ebyo awo ng'osanga abantu ku bikata bya lumonde ko bafiiridde kutta. Jeno banene abaali bawangayo information abantu ne babatta oluvannyuma lwa gavumenti empya eyajja ekyabwe kyaggwerawa? Kyaggwa mu reconciliation babasobola ogera nabo ne tugamba mwakola bubi ate bw'omukwatako nga bakususibira luzira era tuli nabo naye twabasonyiwa. Mutambula nabo mu gavumenti? Tutambula nabo abayagala okutwegattako abalala basigalayo naye okutta batta bambi. Jeno ekiseera kino waliwo abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Ebyokuvuganya gavumenti eby'ekiseera kino n'ebyekiseera kiri eri osobola okubitugattiramu abantu? Ogambye eki? Abali ku ludda oluvuganya gavumenti kati essaawa zino n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti mu kiseera ekyo okubabeera nga osobola okubageraageranya? Bano abali ku ludda oluvuganya gavumenti kati balangira ng'omuntu gwe nawulidde wano omulangira balangira boogera bavuma bali bwe waliwo yayogeranga nze lwakuba twali mu nsiko naye nze sijjukira kutega ka radio ne mpulira nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti boogera mu biseera ebyo. Kati enjiri yaabwe bagitambuzanga batya nga tebakkirizibwa kwogera? Nga balya bagitambulizanga busumbuusa ndowooza naye bano boogera bafuluma eggwanga kyebaagala kye boogera atuula n'ayogera ekigambo ekitali kituufu n'akiteekako amatu. Ekiseera kino nga tetunnaba kutambula wali eri we tugenda mu kalulu
bwe tubanga tugenda mu kalulu tutandise okulaba oba wabeerawo embeera ekyuka nga tusemberera akalulu ka 2021 abantu bangi abaabuzibwawo abaabula okusinziira ku mawulire agaaliwo. Ekiseera kino kye tugendamu abantu emitima tegibeewanise abantu akalulu ka 2021 kagwa ne kali nzikira waliwo okwekalakasa. Okwekalakasa okwo kwe kulimu abantu abagambibwa nti baabula era abantu ababadde bogerwako biseera nga abanuupu ba complaining nti abantu baabula ne bagamba baleete lisiti ey'abantu abaabula. Abamu ne bazuulwako nga bali mu makomera kubanga jjukira nti mwalimu okufa, mwalimu okutta abantu, mwalimu okwonoona ebintu by'abantu. Kamera ng'eragira ddala nti ono Nalweyiso yakoze kino, yayokeza emmotoka y'omuntu oba yanyaze edduuka lino. Waliwo abo abantu bwe batyo. Waliwo abantu abategeera nti kamera zibalabye ne baddeyo mu kyalo ne balima nga gye bali nga tebali mu baabula nga badduka buddusi mu kibuga ne bagenda ne baddayo mu kyalo nga gye bali. Kati waliwo obuzibu wakati waba abantu abaleeta lisiti n'oludda olwa gavumenti kubanga n'okutuusa kati tebannaba kukimaliriza ekyo. Naye obadde obuuza okugerageranya ebiseera ebyo ne kati n'akalulu ke tugendamu. Akalulu bulijjo okubeerako obutabanguko kisinziira ku bantu ebintu bye bategeka kubanga intelligence bwebanga efunye amawulire nga bagamba nti nti akalulu kano tekajja kukirizibwa kubalibwa oba akalulu kano tekajja ebintu bifaanagana bwe bityo kwegamba wabaawo okubeerawo ne standby n'obunkenke. Naye akalulu senga katuukibwako abantu ne bakkiriza nti buli myaka 5 wabeerawo akalulu era buli myaka 5 akakiiko k'ebyokulonda kalangira ne kagamba ng'ennaku z'omwezi bweziti wajja kubeerawo okwewandiisa, ng'ennaku z'omwezi bweziti wajja kubeerawo okutandika okunoonya akalulu, ennaku z'omwezi bweziti wajja kubaawo okulonda, ennaku z'omwezi bweziti wajja kubeerawo okulangirira gavumenti. Abantu ne bakimanyiira ekyo nti kiteekwa buteekwa okubeerawo, tewabeerawo obuvuyo. Neffe kye tubulira abantu katugambe ffe ng'aba security akalulu abantu bakeeraliikirira, abantu bagamba wajja kubeerawo kino tewali ki. Tugenda kufubanga bwe tusobola okulaba nti tewabeerawo kavuyo mu kalulu era tusaba abantu bakeere ku makya. Tusaba abantu mu campaign bakole akakiiko k'ebyokulonda kibalagidde. Tebagamba nti NRM ejja kuba rale yaayo ekololo ate negitwala Nakasero. Bwe baba bagambye kololo ate gwe omulala toleeta naawe rale yo kugiteeka waggulu wa kololo kubanga naawe baba bakuwadde ekifo. Ate ekirala akakiiko k'ebyokulonda kagaba n'amakubo nti ab'NRM nga bagenda ekololo mu kalulu bajja kuva wansi ku African Hotel Africana bambuke okugenda ekololo. Then aba DP aba Nuupu bajja kuba nga bava Nakasero nga badda oba Makindi. Okitegera kyeŋŋamba. Bwe tokyusa makubo okugoberera guidelines. Olina okugoberera guidelines kubanga bazigaba ng'obudde bukyali ate okkirizibwa complaining nti ffe bwe batutadde nga wabi. Tekibeeranga aba Nuupu ndoza yali Nuupu bwe yali Arua. Lale zaali 2 ne bagamba nti lale zaini ali muzaali 2 oba Nuupu yayinemu oba 2 simanyi zaali 2 emu ng'eri ku Boma Ground Arua endala ng'erina weeri naye ng'eyo lale we yali eri niya Nuupu. President n'agamba nti yo bagisazeemu n'asigaza lale emu. Kati nga president bw'abava ku lale alina wagenda okuyita ate Nuupu nejja neyita ng'eva eri ng'ate onaava eno. Ekitali kituufu ng'ate erina grade ng'egenda okulima enguudo. Enguudo za Arua ate enguudo za Arua nnungi nnyo zonna mu tawuni bazikola ki bazirima. Kati ne baba nga bava eno balina loole ejjudde balinako ng'ebinyira then grade ebintu bwe bityo. Senga ebintu ebyo byonna byewalibwa
bw'oba owulira ng'ekintu tokisobola ng'oli munafu kiveemu ogambe nti nze bannaye akalulu nkavuddemu mu kifo ky'okutandika okukola ebitaliiyo ng'oyagala bakukwate oyagala bakole ki ffe tubadde tusaba abantu babeere bantu balamu bakitegeere nti akalulu kalina okubaawo every 5 years lwakuba nze ne 5 years gintamye akalulu kandibadde ku 10 ate yagala kukyusa semateeka kwegamba semateeka senga kisoboka twandigenze mu referendum akalulu ne kava ku myaka 5 ne kagenda ku 10 emyaka 5 baba bakabuguma batandise okukola balunda embizi mbwate kakati tuzeeyo mu kalulu jeno kati eyo tusooke tuveeyo okwo jeno oli mukyala mu biseera by'ensiko ng'olina omwami ugatta otya obufumbo ng'oli mu nsiko tewaliyo mu biseera by'ensiko okubeera n'omwami kubanga n'omwami yali talina yabeera mwami kyabeera n'omukyala tanaaba omukyala alina ensekere omukyala tewaliyo era kyova olaba nti teriyo akugamba nti ono omwana wange namuzalira mu nsiko ne gundi banene abagamba omwana simanyi bamuzalira mu nsiko biki balimba abamu balimba okugjako abo abaalina ng'alya ku mmere ne ku munnyo naye tewaliyo munnyo tewaliyo mmere tewaliyo sabbuuni tewaliyo ebbeere lyabula ku kifuba nga kizibu nnyo okutegeera nti ono gwensanze musajja oba mukazi munnange ebbeere libula n'osigala nga lyerere kabisa n'ensonga zino z'owulya mu omukyala yagenze mu nsonga ne zibula kakati ate oba onoozaala oti ndowooza ekyo nakyo kya contributinga bungi naye amazzi tampeko y'amazzi nga tekumala kunaaba kubeera na muntu tampeko ate oluusi haafu naye embeera eyo ate oba oluusi kunaaba mu kidiba ekidiba ekifiiriddemu embwa kifiiriddemu ente amazzi gwe munyina okunywako nogafuwako bwoti naye katonda yalina mmwe kubanga tewaliwo kubanga kati naye mbadde mukimanyi nti omukyala baba tewali mmere buli ebbeere libula n'atagenda na mu nsonga byonna bibula nobeera ngaoligo olinga omukalo wali olabe ku mukalo gwe emikalo abantu abakulukulu be bamanyi emikalo kati omuntu owakakati womugamba omukalo abeera nze omuntu kati abeera ng'ayogera ku kigambo kyakuddayo naye lwakuba nti kati ate tuddawa gye twalwanira baalimayo butungulu baalimayo ennyaanya alimayo amayuuni tekyaliyo nsiko tekyali nsiko waliyo bizimbe kozi betugenda kulwanira mu bizimbe gye twalwanira eriyo 105 ekyo mbadde mukimanyi Buganda nti eweddewo yonna tugisaze poloti wuli ono musajja no mutabani wange yani omuyimbi agamba bibajjo bajjo bagitemyemu lutalo mayinja kiri mu Buganda naye olowooza kiki ekireese ekyo era munange bwenakyogerako wano badigenda agamba bwavu naye si bwavu kakati bw'oba otunze 105 ezivuddemu zikola ki ng'ogulamu pikipiki nze mpakanya ekyo kubanga bw'obasanga omuntu n'omunyama y'omuntu mu kisenge nti bwavu bwe basanga atakkirizibwa kulya mbizi ng'agirya nti bwavu bwe basa nze ekyo nkiwakanyiza ddala waliwo kintu ekitategeerekeka poloti ekigambo kya poloti kino 5 ku 10 kati no tezikyawera na 5 ku 10 kituufu ezikyawera kubanga olaba eyo mu kyalo bw'oba ogenza okuziika abantu abali mu masuuti bajja nankoba nibagamba ngaali mu suuti alabika basibye nettaayi toyo muzukulu wa wano naye nga yaze n'olukoba olumala okuziika era bizinesi ezisinga mu byalo olumala okuzika kati ey'obwavu olumala okuzika ne bagenda ne bakuba enkoba ne basimba emiti obuti 5 ku 10
ne balyoka basalako akantu k'ekijja wota eka ate nga nakyo bajja kikima bafuba munaye bambateeka mu kakutiya ne babakuŋŋaanya n'otasobola kwawula nti obaona yina lweyiso ne babagatta wamu mu kakutiya aka ne bakongerayo eyo wala kyali ate no tewakyaliyo na wala kati gye n'abamu bagiyita eyo nkulaakulana nti ebitundu byongedde okukulaakulana ne bifuna anti kaakati tutegedde ebitundu bikulaakulanye essente zino ezitundiddwa kubanga twandibadde tulina waliwo abantu abalina mataka mayiro ne mayiro nze maama wange yalina mayiro ne mayiro abo bazukulu ba Sapolokagwa naye talina kizimbe mu kibuga oyo bwavu ekyabatemyatemya abaana ba Sapolokagwa n'abazzukulu be n'abazzukulu abookusatu n'abookuna ekyabatemyatemya ettaka eryo lyonna ne balimalawo bwavu naye kati bandibadde bazimbye zino ziseratoni sente ze bajjanga wali webale nnyo babeera kasente balyako mpolampola gye neyo nga tuvuddeyo tulaba ebyobufuzi bye mwalwanirira mu kibiina ddala eky'NRM emabegaawo twakuulirako wavaayoko n'eddoboozi ery'omwanguka n'olabula abantu ng'okuvuma ku mitimbagano kususse okuwemula ku mitimbagano okuvuma kirabika kuba kukkiriza bakusabira banvuma abantu nga nyogedde ku parade banvuma ke batanvuma nga tekaliyo ku parade y'abazzukulu ne batabani banga ya Nuupu naye navaayo ku kuwemula okuwemula era nsaba mwenna bakola ku zirediyo bakola ku mativi okuwemula mujje okuwemula ku TV zaffe mujje okuwemula ku zirediyo okuwemula balina gye bawemulira mu Buganda bw'oba ozadde abalongo bawemulira mu ddiiro ne Sezaala ne Nyazaala ne taata w'abaana ne maama w'abaana ne bawemula ne beemalayo nze siwulyangako nti abalongo babamalidde mu lujja nti okuwemula kuli mu lujja kubeera mu nju okumanya kibi bakiteeka mu nnyumba ne mpulira mbu simanyi Sezaala n'akoona ku kabina kuwani ekikuzi kuwemula bannaye kwe nayogera basebo kuwakanyiza ddala era mbadde ndowooza nti twandyegasse ffenna ne tulwanyisa ekigambo ky'okuwemula naye olowooza ekigambo kyoyogera nti okuvumirira olowooza kimala anti kyenava nteekako n'ekyokukwata nti lisiti nenkutwala awantu nomalayo emyezi ng'ebiri woddira nga omumwa tegukyawemula jeno kino kinaakola ku buli muntu yenna kubanga abantu abamu kati bw'ogamba nti nno nja bakwata ab'oludda oluvuganya gavumenti be batya bokka kati bagenda tukwata bawemula bwe baba bawemula nja kulagira kubanga waliwo ofisi y'empisa tebateekawo ofisi y'empisa eyo nga tebalina ekigendererwa bwekiri yo ofisi y'empisa yeyeebase kubanga erina obuyinza obukwata omuntu kati ani alina okuzuukusa ofiisi ezo kubanga zateekebwawo yefe abakaddiya babiraba ndowooza mulina ate kukwata ku balina kukwata abantu ndowooza ne bazuukuka ne babeera nga batandika okukola emirimu gyabwe ne bannange okuwemula nze waliwo n'obutambi bubeera ku mikutu okwo neŋŋamba banne nga muli ku kizibu muli ku kizibu obadde okugamba nti noki abalina okukwata abalina okukwata abawemula olowooza si bansi babyayi nga emirimu gyabwe bagyerabira n'abawemula tujja kusooka twogere nabo bwe banaaba baganye tujja bakwata abantu abamu balowooza era nsaba banzikirize bantu baleme kunvumirira nga nkutta omuntu ng'awemula jena abantu abamu balowooza singa kinaabeera nga kiri sayidi zonna n'okwatayo abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga bawemula n'okwatayo n'abali mu gavumenti nga bawemula waliwo akkirizibwa okuwemula ku bonna
anti wabeerawo boyinza okugamba nti oli bayinza okuba nga tewali ali waggulu w'amateeka. Teriyo muntu wa gavumenti yenna akkirizibwa okuwemula. Tosobola kubeera mukozi wa gavumenti ng'olina n'okuvaayo okwogera eri abantu ng'owemula. Teri mukozi wa gavumenti yenna akkirizibwa okuwemula. Teriyo mukozi wa gavumenti yenna akkirizibwa okuvuma. Taliyo. Tosobola kugamba nti ndi mukozi wa gavumenti kaŋŋendeko ku radio wano nvume ku bantu. Then nkomewo nfune omusaala. Tulaba mu nsonga eyo presidential advisor full figure nga munne ekiseera kino avuganya nakubwa obubaka bwa palamenti Nammeere ng'agamba nti naloopa buli wamu aweetaagisa naye tewaliwo we bannyamba. Nze ndowooza abaawo abyobeera munafu kubanga Nammeere gw'oyogerako muwala wange. Abadde era RDC. Kitaawe abadde minisita wa defense ate taata we kati senior president's advisor. Mwana senga badde mu balangira bano ababadde beyanjula ano yandibadde mu mbejja. Nze ndaba Nammeere yateeka okuba omuna. Toyinza kuvaayo n'ogamba mbu ndi senior president's advisor nagenda ku poliisi neetanyi. No, ekyo si kituufu. Si kituufu n'akatono. Ensonga zino okubeera nga zigenze so viral kitegeeza ziina gye zivuddeko okuba oliawo nga zituusaawo okubeera nga zituuse ne ku muntu owa wansi. Abantu aboogerebwako banene tuyinza okukiyita nti banene mu gavumenti okusinga. N'ekigambo banene oba otegeeza ki? Abantu babeera bakulembeze nga basukkulumyeko ku bantu be banene. Kati nga Lieutenant General Proscovia Naloiso Ntambi bwensukkulumye ku bantu. Yes. Kati njagala kutegeeza. Kati bali betwogerako betulabye abaviiriddeyo ddala mu public nga boogera ebigambo. Waliwo ono yaliko omumyuka wa RCC e Masaka. Ono ye muwabuzi wa mukulembeze w'eggwanga full figure. Lwaki temuteekawo enkola oba oliawo etuuza abantu n'ogamba nti no jeno olwaleero abantu bano nabayise ne mbatuuza okubeera nga mumalawo enkola eyo ekibiina kirimu abakwasisa empisa naye ndooza waliwo obunafu n'obugayaavu oba waliwo ekyo ekigambo ky'okuseza mbu abanene ndooza nga waliwo ababatya naye ndowooza nange bwe naba ntudde n'abakulu bekikwatako katugambe nga Honorable Kigongo ndowooza nja kwogera naye ndowooza banoonye abantu bano basobole okutuula nabo. Ate ekisinga okuswaza nti abantu bano baasoma. Twalinga tulowooza nti fe batasomye fe tubulamu akantu nga tulowooza nti abasomye bo balinako enjawulo. Nze neewuunya nnyo omuntu okuba ng'ogenze mu byobufuzi kubanga sirowooza nti eriyo omuntu ali ebyobufuzi nti yakedde ku makya nti byalidde ng'emmere. Omuntu alina okulya emmere naye n'owulya ng'ayogera ebintu ebifaanagana bwe bityo. Nja kwogerako n'Oweekitiibwa Kigongo naye wadde nga sinaba kwogera n'Oweekitiibwa Kigongo njagala kutegeeza abakulu bonna ab'ebitiibwa nti ekigambo ky'okuvuma eky'okuyisa ebigambo ebitali byangu mu kamwako tebikirizibwa. Teriyo nze newuunya n'okwewuunya teriyo muntu yenna ng'oli mukulu ng'oli mukozi mu gavumenti ng'okkirizibwa okukozesa olulimi olufaanagana bwe luti. Mbalagira wadde abamu bakama bange naye mbalagira nti ebigambo ebikozesebwa si birungi ate tebiwa kitiibwa bimalamu ebibiina byammwe ensa ate bimalamu n'omukulembeze chairman wa party okubanga ye takozesa lulimi bwe lutyo nga mwe mulukozesa. Zabamu njogedde nabo ba junior era nja kwongera okubayita tusobole okwogera nabo okulaba nti nabo basobola okutambuza enjiri eno nga bayogera ne bannaabo ababalabirako kubanga waliwo ababalabirako ne bagamba nze gundi Nalweso nga avuma nga tebamugambako naye kantandike. Naye nze kiddamu okukirumiriza nti bano abantu beetaaga gavumenti ne bakwata ku lulimi lw'okuvuma. Nze olwange lwendiko lwa kuwemula naye ekigambo ky'okuvuma kyetaaga okutusalira amagezi okulaba
bwe kikwatibwako. Naye ndowooza nti minisita w'empisa bwe yafa tebalonda minisita mulala, naye tekitegeeza nti minisita bw'aba yafa nti ofiisi yavaawo weri. Lwaki bazibeeramu nga beebase? Balina okuvaayo okulaba nti balwanyisa kino ekintu, okukirwanyisa ku rediyo, okukirwanyisa ku TV, okukirwanyisa ku mikutu gyammwe egyo gye mubeerako. Jeno obudde butukwatiridde, twagala owumbewumbe n'obubaka bw'olina eri abantu, oba oliawo tunaatandikirawo sabbiiti ejja. Obubaka bwe nnina eri abantu nga bulijjo njagala kubategeeza nti Uganda tesenguka. Uganda weeri tuli bantu be bamu, ffenna tuvaamu omusaayi mumyufu okuggyako abava mu luli olulangira bokka. Omusaayi gwabwe bagwa guliini oba gwaki tubayinaawo abalangira. Naye ffenna omusaayi mumyufu. Tubasaba mubeere bantu balamu, beera mu kibiina kyo ng'okiwagira nnyo 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 nnyo, naye tokiwagirira ku muntu. Tokuba muntu lwi, tokosa muntu, tomuvuma. Buli muntu muleke awagire kyayagala, akalulu ke kajja okusalawo. Ate akalulu mukamanyi bulijjo mbagamba kasala nga jirita kya nga kakumaze. Bwe kaba kakusaze genda owaabe gy'oteeka okuwaaba, so si kulwana. Kisoboka naawe osobola. Tubadde ne omukyala asinga okuba ow'eddaala eri awaggulu mu ggye ly'eggwanga ate nga muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga Lieutenant General Proscovia Nalweyiso Ntambi ng'atunnyonnyola wa gy'avudde okutuuka. Nabagambye nti puroguramu eno tukuwa Kasavu Kanyama atubuulira gy'atambuddeko, engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe, ate ne tukuwaako ne ku bigenda mu maaso mu ggwanga, kubanga ono muwabuzi wa mukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda. Nze Bukiri Jamiru Kyabasinga, ate tunaddiŋŋana sabbiiti ejja. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Munna bizinensi tumbula bizinensi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.